ekifu ku maaso fabasaruka alyawma hadid olwalera amaaso go ga kyuma ne malayika oziraba tumusaba sebyengera n'emirembe ku nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam eyatuleetera ekyengera ky'obusiraamu twandibajjeewa mmwe yemmwe mwandi tujjeewa twandimanyaganidde kuki kwe twandimanyaganidde nammwe yesinga tetuli basiraamu twandiyisiza tutya twaliyambadde tutya basi tuli basiraamu ye weebuuzeemu kumanyi ng'olina n'obusungu bw'olina ng'otamidde nga toli musaani yandikutaasizza lwaki twebaza Katonda ate si magezi gaffe singa gaali magezi gaffe yandisoose okubeera kino yandibadde Abu Twalibi kuba ye musajja yakuza nabbi Muhammadi naaweza emyaka 12 n'alowooza nti byaliko byebyo n'amutwala Shaami amuyigiriza okusuubula ne batuuka mu kifo ekiyitibwa Basra waliwo omusosoloti eyalaba nabbi ng'ekisikirize kimutambulira kunaga ono yaliba nabbi ow'enkomerero n'abakoola n'abagaabaye mujje tulye ku kijjulo kino Abu Twalibi n'akyama n'abaako waleka nabbi Muhammadi Bukhayira amubuuza omwana gwe nkulabye naye nti oli mwana muto nti ekijjulo nategeeza ky'abakulu n'abato n'omwana muleete Abu Twalibi n'agenda n'aleeta mutabani we naye nga Bukhayira amaaso tagajja ku nabbi Muhammadi ne balya emmere ne bamaliriza namugamba mpaamu njogereko n'omwana ono ayagala kumanya obubonero baali babumanya dda va ku baana basosoloti abali feke baali babumanya dda nabbi ajja kujja ajja kuva mu kifo ekirimibwamu entende ajja kubeera yatiimul abu wal ummu ajja kubeera n'empeta mu mugongo ono amubuuza owaayo oyo taatawo nti taata wange yafa ate maama we naye yafa oviira wa nti viira mu Hijaazi emaka ekiseera ekyo baali bayitayo Hijaazi onzikiriza okubikulako mu mugongo nabbi n'akyuka Bukhayira amaaso gasookera ku mpeta namugamba ddayo otuule najja ewali Abu Twalibi nti owayimulaga wano tugenda Shaami kukola ki kusuubula n'omwana ono tugenda kumuzza hatha sayakunu sayyidul alamina ono ajja kubeera kabaka w'ebitonde wasayabuathuhu llahu rahmatan lil alamina Allah ajja mutumanga kyakusaaza eri bitonde Abu Twalibi teyeeyongerayo yakoma Basra ne mayini teyagiyitamu yayita panya n'atuusa nabbi Muhammadi teyaddayo mmutambuza nabbi aweza emyaka 25 amaze okuwasa agenda ddayo ate agenda Shaami atuulako mu kisiikiriza abamulaba oyo ani atudde awo nti musajja aveeyo ti omuntu atuula awo Katonda ateeka okuba nga agenda mumutuma ekitegeeza n'omusajja oyo Katonda agenda mumutuma nabbi n'aweza emyaka 4 ne bamutuma nga Abu Twalibi waali nga ya ammi kul la ilaha illa Allah gamba la ilaha illa Allah kalimatu uhaju bika inda Allah ekigambo kyenna yagaana kakati gwe okubeera omusiraamu gwe nange lwaki twebaza Katonda musiraamu wabeerangako n'ekikuyiseeko julizaamu nti kasitandi musiraamu kyekyengera Katonda kiyatuwa ku mwaliro gw'ensi